Executive Media. Focus, innovate, succeed. Talalala. Yes, olwaleero tuli wano ku Irene Nigina gwe munnange ayagala okubeera ng'otandikawo ka business ko akatonotono ne ssente zo nno okuviira ddala ku mitwalo aga 2 tukusuubuza ebox number ejjudde Nigina oba Busandozi. Tuli wano ku Premium Arcade, second floor, room 41U, batuyita Irene Nigina. Jangu tukusuubuze baako ne kwewetandikirawo ng'omukyala emitwalo 2 tukuwe box number eya Nigina n'otandika okubeera ng'obaako kyeweekolera. So gwa ali Arua Kabale Fort Potro Jinja nga toyagala kujja mu Kampala era naye tubikutikkira ne tubikutuusiza wonna wonna w'oba oli. So batuyita aba Irene Nigina twesige tuli wano ku second floor, room 41U. Jangu waliwo Nigina, waliwo sando z'abasajja, tuyinawo obusando bw'abakyala, tuyinawo sando ez'abaana, tuyinawo buli kimu. Wano bagiyita wholesale ya Nigina. Enamba y'essimu eri 0758 5288 74 ne 077 86 78 84 5. Ikop bakube babifaananyi olikwenda bifaananyi birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send of decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito bataako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba naife aba business card mudikola nti naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you.
Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Nange nyini maybe nina besakoze bulungi Zubeda. Yes. Maybe kalwanga itwogera wana abantu bangi tebantegeera nga bogambye. Abala bagandi mu comedy. Ninewunya comedian avuga Range Rover. Comedian bulota bukunukiriza. Maybe abamu tebantegedde. Maybe nange olulimi lunakozeseza lwa lukolosofi. Ng'abantu bangi tebakoze ki? Tebalutegeera. Nene wabeerayo n'abantu nga ne bawulira ekituufu. Awulira binti gwo kyogedde. N'agaano kitwala. Era sikekayina ka project. Zubeda negomba okuba project. Tukugamba ekitwa president tolonda abayala babi nnyo bakukoze bubi nnyo nolonda minister. Ngitiina kyamanyi kyina kyayina. Aleta experience with theory. Oli sports master o sports minister. Oyina football club. Omanye eby'omupiira eby'emizannyo. Tojja kujja zungira n'olulego obufuba. Tukusaba ekitibwa president omuntu yenna gw'olonda this time round ekirabo ky'Abannayuganda bakulonze munzi bakwesize bakwagadde londa buli muntu ng'osinziira ku action based. Kati wekugeza nga tulondedde Dr. Lawrence Mulindwa. Ffe tetuva mu World Cup. Ebisaawe bazimba batalwanira ssente z'abazannyi. Gate collection nonsense. I'm telling you. Kyagulanye ennaku gy'awulira. Jjukira adde asuubiza Abannayuganda okubatuusa e Kanani. Musa ensuubize yakoze nga Yoshua oba Jona yani Moses yatuuse ku mazzi n'agatya n'akomaawo. Ffenna twadde tusuubira otwala Abannayuganda bwe tulowooza nga tulowooza birowoozo birungi. Bannayuganda bazibu mwami Kyagulanyi Bannayuganda bankwe. Naye naawe obadde obulamu ka message. Ogoba abavandimu abantu bavuma Abanyarwanda ffe twabavaako ffe abazzukulu b'Abanyarwanda ebyenyi ebinyirira ebiringa endabirwamu biti. Twabadduka. Mwaluuzinga abantu bangi nnyo. Nokubavuma wano. Noleka abantu aboogerera ekibiina nga bali bonna ba fugitives badduka. Bawaga abaana b'abantu wano bakola ki? Mwami Kyagulanyi nga tabagambako. Abantu n'oluzinga population eri serious. Ontegedde? Then ekirala warwaninga campaign ku kuvuma. Mwami Museveni Munyarwanda oba teyatugamba ddeyo. Kati abamwagala bano bonna n'abaligambye nti omusajja ono tumukyuseemu. Bonna obo bafiiriddwa. Kwetaaga olumu yagamba nti abe nali mwenna n'omuganda wagire nali muli musiru. Champion myaka 4 kibiina kye kiri mu kulembeze abantu bangi abo buli lwabavuma buutu nga baga wewe unatufananisha maneno okay ochegede you lost kati it's time it's normal fena tuli perfect nangi nagambi na good nenkoona nwenywa Zubeda nakwenoma nkulaba Zubeda kalu manya bane breakfast ogirya yo ndya okulyanza n'okulya tuli emmere nze nyombya Zubeda subira buli omu ali bulungi kamera nsula akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba ki wamma tekisoboka Sara sobola kubeera short Sara always gwe short luli waŋŋamba ndi tolo bakubye akalulu kati ndi short ogambye Sara is short nze short kigambo nekyo kinene kinene nnyo Zubeda is tolo kulikayo mu kalulu twakamaze nga bulijjo Abraham Luziba Sara is tall omwana ekyenkya afumba ekyenkya kalulu kawedde Zubeda kawedde era obadde okimanyi waliwo abamu nga babadde beesunga okulaba bw'eŋŋaŋala nga siyiseemu kati ŋŋaŋala ntya ate ggwe akazigo kawulira amakuba amabyo gawulira ebidoli mu buduukulu mubiwulira ani abadde abyogerako amasomero amabi mugawulira seed schools feke muziwulira mwami Museveni yateekawo seed schools ngayagamba Bannayuganda mufunemu abaki ababba amasomero ne bagabbamu material ne muzimba ebiyumba ebiringa ebiyumba by'enkoko ebisomero ebyo mubiwulira emisolo mugiwulira amakomera kooti muziwulira kati byavuddewo
webiri zimbadde nno byogerako bambi manyi sikubijjawo naye mbadde ntegeeza buli munnayuganda nga bwe nabasuubiza nti awakening up Ugandans buli omu office kwoli desikeyo kola kituufu lwaki abaana b'abantu bava mu makomera lwaki abantu tuta express kotsa abantu bamuwozese mangu aveeyo muweyo akasente katono abantu bawozese mubawese fines abantu bagende bakole abantu bagamba bajeti yaffe ntono 72 trillion sente ntono twasobola kubeerawo sente zimala twagala 250 trillion budget olwo nno bannayuganda mufune mu service delivery nga gavumenti erina sente bannayuganda 99% babba omusolo Zubeida naawe obba omusolo nze sibba musolo nsasula musolo Zubeida ndeka nsasula musolo mukubire gundi ani mukulu bakubire mwina returns nkola returns nze pay as you earn byonna then kaloli special so tubagamba nti bannayuganda 99% era ojagenda kusanga tusasula byonna sasula you wrongly declare false declaration kubanga yengeri yokka gy'ofisa ku magoba tubadde tuleeta ffe abakozi ba business tubagamba bane tuleete tutereeze liberalize the business tukendeeze ku misolo abantu bagisasule mu bungi ebyo emisolo mugiwulira gwatunda ennyaanya mu katale owa bodaboda owakadaladala awo yatannonze obwedda yo ya chanting and singing slogan zinga muvuma muwemula embeera mugiwulira akazigo mukawulira ng'otunudde obala amabaati omanyi Zubeida amabaati gabaamu ebituli kalenti mukawulira nze mbadde ndeta program tulete ba investor bazimba amayumba wano ng'abantu babeera mu estate osobola Zubeida mu kifo ebulaaya yonna mu kifo ky'okupangisa ennyumba obutata ebbanga eddene buli sente z'osasula ku nnyumba nga rent efuuka yo after some time myaka nga 10-15 ezo policy ezikolerawo ziyambamu Zubeida national insurance policy teri yali akireese terina akimanyi wano abantu bagenda ebulaaya ne babikozesa ne bakomawo wano ate ne batabikola ng'omaamawo taatawo bbaawo mukyalawo okuzaala biki teweeraliikirira oba bwezi na kaadi n'ogenda bakujjanjabira buli wantu gavumenti nejjako amalwaliro ababba amalwaliro ne bagabbamu amadagala baki basudaani bakoomu ebyo byonna mubiwulira kati mulumwe abamu mulya mwena mukazi mwambadde mumanyiriza agenda kubonaabona anyiige mbu tisaayiseemu n'ebirala kati ani afiiriddwa effe twafiiriddwa twakulonze abannooze nebaza abakyala abaami bannakampala ab'amagye SFC poliisi mwannonze sigenda genda mu nitiguiti z'akalulu mbw ate bino babiri nze seekwasa bampangudde era njuzanjuza Honorable Misa Kabanda nti twegatte tutambuze Kampala ebirowoozo byaffe ebirungi reforms zino they are pro people naawe nyinyi abakulonze babyetaaga amplify that voice in parliament and even in the cabinet bannayuganda bafunemu mwe mbadde mugenda okufunamu bangambye akaluwa kawaddeyo oyagala baakugjeemu okunzigyamu batya nti omukulu yakugjeemu ajati sirireva gye bajjamu nze naali mugjeemu sirireva eyo tokubye nnyo Zubeida nze kati omuntu ompaaki nze I came on merit saayina kinali njagala bwemba njagala sente ekyokukola nkimanyi mu bulungi oba mu bubi I go work I do everything to make money naye ebya politics nina byenjagala nga patriotic leader and a person okulaba nti eggwanga lyange nditeekako ettaffaali kwabo bakitaffe abaalwana we baalituusa nyongereko tutambuze generational trend ebintu birina okukolebwa bitya tubimanyi mwafiiriddwa naye tugamba tetugenda sika bitoji abo abatukulembedde tubabeere emabega tutambule naye bambi weebale obadde wazibudde bannayuganda amaaso nayuganda kati amanyi memba wa palamenti kyalina omumubanja wadde ebintu bye wabyogera ng'omukambwe mu kusooka balowooza oli mukambwe ennyo gye bali engeri gye wali omukambwe eri ab'emitiyana naye ndowooza ab'e Kampala tulina kyobabanja ab'e Kampala sirina kyembabanja bali babbi ab'e Kampala ab'emitiyana babbi balogo bamyera Joyce akalulu era naye si yatuukiridde nga bwe yaleeta ki abantu mubadde mukola ensobi mulowooza omuntu asinga okubalabikira obulungi omuntu ayogera obulungi omuntu abeera ku ground n'abeera mu kuzimba amakereziya amakyaki amakanisa emizikiti egitaggwa buli lunaku mbu oyo ye MP akola obubiinabiina bw'abakyala obw'enkoko obwakalimba obwaki mbu oyo ye MP nonsense omubaka wa paalamenti alina kuba ku ground alina kubagwa mu paalamenti omubaka wa paalamenti alina okuba nga bawandiikayo ebitabo ng'asoma alina proper and better reading capacity and culture omubaka wa paalamenti akola nnyo mu kusoma ebitabo okunoonyereza emirimu gy'omubaka wa paalamenti giri kano katabo
Kani. Abayi. Nengate kaliko sala. Tumulabye ekimyula kya Kampala, Mama Kampala. Zino samples we are finishing the finest edition by end of this week. Tunakamalako. Temwagala kusoma no wanda amagezi gali mu namugaleko. Muli mu kutaya ya kuzunga zunga. Oyino soma katemba ka parliament taswade kusoma pages nnya na concentrating. Zubeda buli agayo kisobulamu bofune Range Rover oba mchala mfumba amagezi gali mu. Gali muno. Kunyogogo obugere bukongovule. Kulemera ku border wano. Tubagamba Uganda nnungi 7C yabavuwaza. Bino wano. Abantu bekokola mu 7. Bagamba abantu abali ebulaya naddala be basinga okuba abanyeevu na lebo. Ani yabatwala? Abantu obalabye bekalakasa bali eri bekalakasa. Bekalakasa ki? Government yazzeeko mu 7 bagamba ze yabbya akalulu. Bategeredde eri. Bategeredde eri. Tita nti abadde kubategeredde tebiri wano. Babitegedde. Kati nze nabadde wano. Nkolera wano. Chobola olumba anteeka content project. I wish. Tubagamba bana Uganda nnungi. Uganda nnimi Zubeda. Abantu muli misakasimo ne mumera amabango almost. Tubagamba Uganda limisa tractor. Ogagawale nina square miles 28 zigendo limeza ezemwanyi nina itaba Colombia. Bategeke ennimiro Zubeda ngo gituuka mu ne weeyalira n'otava na wali. Emwanyi. No nkungule ndiye ku Uganda eno. Bakubiriza abagende bulaya omuzira gukuba gwe Zubeda abantu bali mu winter okimanyi onnyogoga omukyala n'ebbere ne libula. I'm telling you olinyonya bwoti bagala vayo ne babuuza bakomewo mu Uganda mukomewo tubalage bagala Uganda mpya. Uganda empya yeno omuntu ng'akola kituufu n'emigunju gye mwaleka eno bannayuganda bali mu diaspora tebakola kituufu. Oba oli weenaalemu oba oli wanupu kola kituufu Uganda yaffe. N'osanga omusajja nga weenaalemu ng'akola kikyamu yeerabira nti n'emikwano gye n'abaamulonda nabo baba affected. Wona buli mugunju gwonna tegumanyi kyakukola. My duty was to awaken up Ugandans. Era wakikoze. Era tubagamba abo abategedde bambi spread the message. Abantu bansaba tosirika tolekeraawo. Okitegera tubagamba teri gw'obanja Zubeda obwavu omuntu obumuluma. Zubeda oli mwavu weka. Abantu bagagga. Zubeda omuntu alina mmotoka abantu abamu balina emmotoka 10. Agakatona mugulu. N'ogipikamu omukka n'odda abamu bagamba oba odudde. Kati emmotoka 10 ziyite ntya emu. Abali mayonnaise tubayite batya. Bali ab'emitana bayita buwunga butabule. Abantu bali mayonnaise ali mixed mu salads. Abantu bali bulungi. Wano Uganda tulina fruits zonna Zubeda simanyi oba ewuwo emmere oteekamu biki omukulu omufumbira ki naye emmere erina okubeerako cucumber avocado byonna biri wano mu bungi olina ogiteekamu garlic olina okubeeramu cottonmilk rosemary ginger garlic otegedde olina okubeeramu at least tomato paste n'ofuna supu nga azitowa naye abaana bano bafumba supu wa jule omumanyi emmere ng'oli emmere nga terina testi yonna. Tubagamba n'ebiriwo temubirya temubimanyi. Abadduka mwenna ne mugende bulaya mugenze kwekalakasa mbayita mujje. Mujje tulime mujje tukole. Aya katola Uganda nnungi. Emirembe gyokka egiriwo wano. Geno generation yaffe mujje tugikozese tuzimbire okwo. Oli mwavu Uganda nnungi honorable. Zubeda. Wano nkuyinza okuga nti Uganda mbi wano wozze. Tolya ka AC. Akugwe. Naye ate abagala ali wansi eyo. Ani yamuteekayo wansi? Buli omu lwana oveeyo. Ffenna eyo gye twava. Ekiseera kye tekinnatuuka. Buli muntu kati oba n'ekiseera kyo gwe okiditamininga tubayita mujje tukole tubalage ffe batuvuma buvumi. Zubeda ndagala nja kuvuma omuntu akogge nina ebivumo AI driven nkuvuma n'okogga nze Zubeda nze nkuwemula n'okogga. Laida wallahi. Yes. Naye nkyabiterese era nabadde ngamba ffe tukola wano comment obuvuma bubeera muli nga buvuma naye bw'okakeberako nga ne bakasiika embwa eryamu butungulu. Abantu mwegomba bantu kikaaki. Muwuliriza bantu kikaaki. Tubagamba Uganda nnungi mujje tubalage. Ngenda kulima square miles 28. Wazijjawa. Nzipangisa sina zange. Ngenda gulu. Yes. Pangisa. Pangisa ettaka myaka 5 10 n'okolamu n'ofuna n'ogenda. Nebatakwefuulira. Tewali ndagaano ziruma. Ate ng'olutalo lugenda kujja ebyo ebintu bigenda ffa. Lutalo ki? Tewulidde nti abantu bagenda kwekalakaasa. Ani agenda kwekalakaasa? Abana Uganda. Ate gwe? Sinamanyi gekalakaasa. Temwogerera bantu. Teri Munnayuganda agenda kwekalakaasa. Kwekalakaasa ki? Nze bampangudde ne nziri emabega. Togenda kabanja.
manja kibampa akaluluko mbagamba omuntu ne wabanga akubbye abakusinze nze sabbi ekimala oba oli awo yansinzizza okubba naawe bba muvemu ebyo byokwekwasa fe mupiira tewabbeekimala omuntu aba yansinze oba okakasinza ndi ate ono mu bubbi mulala oyo aba siniya Zubeda saabafere bakufeze nze saabafere tebanfera nze nina okufera saabatwazi bakututte kati bansinze era champion mentality personnel amanya nti bakuwangula oddayo ku drawing board n'omanya wa wenna suddemu nange nyini maybe nina bwe saakoze bulungi Zubeda yes maybe kalwanga twogera wana abantu bangi tebantegeera nga bwogambye abala bagamba ndi mu comedy ninewunya comedian avuga Range Rover comedy bulota bukunukiriza maybe abamu tebantegedde maybe nange olulimi lunakozeseza lukolosofi ng'abantu bangi tebakoze eki tebalutegeera nene wabeerayo n'abantu nga ne bawulira ekituufu awulira binti gw'okyogedde n'agaano kitwala era sikekayina ka project Zubeda negomba okuba project mwami sale bangandi project yo lwaki tontwalira ddala mbeere project byenkola bangamba bibyo jjajja muto sikumanyi njaga kukulaba bulabi abaana bo simulabangana agakatona mugulu nti njogera mu kamera basirimba abaana bo temujja Diana n'abalala nga mulina bye mubuuza ebyakitamu nze siina byakitamu talina kyeyali ampadde anampa bubi era bwampa sigana ne mubuuzo mpadde kyakyafande jambo mwekitunu wakiyongozi mbagamba mulekerewo bannayuganda okugamba nti buli muntu alina kyakola kya muntu mulala bagamba ndi Museveni's project anti olina bitrakita bagamba ebyo ebimotoka byonna biriko salaries tolo bya government byabaddeko Zubeda is short abannange olabogenda yita sala akole interview Zubeda tayogereko anti ntondo Zubeda is tolo kati tuga mwami Museveni champion nze sikumanyi wampa award yokola nesaakulaba titwogera agiweereza buweereza nagenda naye banteeka wali netwekubya ekifaananyi awo musajja alina ekyenkinyiriranga kyange mukadde naye anyirira amulabako maaso ku maaso next wait nemwekuba ekifaananyi ne batukuba so kyembagamba I was not looking for a job nze mwami Museveni simwagaza mulimu era ngamba fe abamuyigiddeko abalaba n'ebirungi ebimulimu tufuna buli lukya nammwe mbayita mujje wembagambira nti abaana ba mwami Museveni jjajja champion Natasha temujje wange nti ndi project nedda naye oli mugagga nnyo ngewangano nayo akimaki nti akimaki ne bana abantu bajoge banninyisa obuyinja kati nga nze mbeera mu project ya Museveni nga mbeera wano kati kale nagudde Museveni bwayaga project yegwe nonsense kati nabadde project nengwa ne bakiriza dividing akalulu Lubongoya aleme kuyitamu who is Lubongoya ku Museveni kati yayiseemu ate bw'abaloonya akalulu gwe ne banno tekyetaagisa senga nadde project nze naalibadde empangula nze sibeerangako mukira mbeera mutwe toyinza kunkozesa ebyo gasiya nze nina owangula okitegeera so ebya project mubijjewo mwankoze bubi naye n'obwo obuyinja bwokka nadde ngambye bw'oyingira abala bagandi project ya Muhoozi PLU ani ataaga kubeera PLU everybody should be PLU neera neegomba gwe babawa abaana gwe generaali gwe sikumanyi sikulabangako abantu bakunteekako ne bakuwa ebyange sebo jeno emukenze sikumanyi mina hapana jua wewe bado mina kutafuta tapata muda kukaa na wewe tutazungumza manyi ng'okozesa manyi mu Luswayiri kalada nkozesa bunafunira nange okuzimbamu ninolaga nti ninawa kamukujje bangabe bagenda kuwa ogufo gufo ki era ne bampa ogufo nkola kituufu bangabe okusinza abantu babadde bakwagaddemu bayagadde owuliriza ebigambo byo bangabe muzeeyi yandikuwaayo ogufu bayita okungoba mwezi gumu nkola kituufu nze simanyirwa nze sikyammukirira nkola kituufu era bannayuganda mmwe bwobunayuganda obunafunafu obwo Zubeda nongamba nti city when we are planning for a city talina bbeeramu ebyo bigeto tulina obumenyawo bwe buyimba tuzimbawo moderate apartments abantu rent to own abantu tuzimbe ekibuga munatusiima bukedde ebyo bigudogudo nze abantu bayinza okukaaba kuba nkola kituufu naye bansiima lulala ne bampa okubeerako opposition yonna gye nnina
I do the right thing and I motivate everybody to do the same. Okolanga Jennifer ne bakaba. Nze nsinga nawo. Singa nawo ze seguyaguya. Tukola kituufu. Tugamba Munnayuganda buli omu bwakola ekituufu. Yene ensi ensuubize bulijjo gye bagamba. Bakyagula nje bagamba yene ensuubize. Buli Munnayuganda akola ekituufu oli. Tusaba n'owekitiibwa President abantu bakulonze Mr. Champion abantu bakwagadde. 70% bamulonze. Yameze n'aluma. Aga Katonda. Tukugamba owekitiibwa President tolonda abayala babi nnyo bakukoze bubi nnyo nolonda minisita. Nga talina kyamanyi talina kyayina. Aleeta experience bu theory. Oli sports master o sports minister. Oyina football club. Omanye eby'omupiira eby'emizannyo. Tojja kujja ozungira n'olego obufuba. Tukusaba owekitiibwa President omuntu yenna gw'olonda this time round ekirabo ky'owa bannayuganda bakulonze Mbunzi bakwesize bakwagadde. Londa buli muntu ng'osinziira ku action based. Kati wekugeza nga tulondedde Dr. Lawrence Mulindwa. Ffe tetuva mu World Cup. Ebisaawe bazimba batalwanira ssente z'abazannyi. Gate collection nonsense. Londa abantu abakufu. Minister wa trading atalina factory wano. Twogera ku bya factory and value addition, import substitution and small scale industries. Ababitegeera. Ne Zubedo mayo Londa omugusera. Ng'ebyadala essuuti ayajambalako olwo. Bayala. Nolonda ebyaddala security minister nga si mulungi musabbaawa tabeeranko mu kino byonna ateebereza. No. Owekitiibwa Jjajja Champion abantu bakwesiza. Kati nammwe bannatasha muyambe taata wammwe. Akolera abantu. Eddoboozi ly'abantu aliwulire. Abantu bamwagadde bakyamwesize. Omwana afugirako bakitaabwe mujje. Twabagamba mode of communication taata mwakoowa nnyo bagenda nakanduka. Mutekewo social media zino nga siza kuyita bano jeri gye mwagenda. Nze nalimba akanyamba kuba ekikono kitya. Natulwaki. Nze mwayina na ssente z'omuyiwa omusolo nnyo. Nze njagala jani ono omuwala yali Natasha akole akwate essimu ye agiteeke mu kitaawe bw'ati. We are live right here from Nakasero State Lodge. Jajja yo Jajja my father is here. Live. Great live. Sente ntono just that atasuka na mitwalo 10. Bannayuganda inviting abeera na administrator no inviting Zubeda. Nyenzija. Jua kali kuku ya chenyeji. Kyekyo kyoyogedde tonjere gange oli nga ndowooza ompaana. Mpuliddemu ekiyenje. Kuku teba nkoko. Kasuku. Lwaki ogambye kasuku? Ngani bali nga Zubeda abakasuku n'abalala. Ne bakuinvitinga wa. Naye ng'oseka. Kuku ya kyenyenje. Nkoko y'ekyennyanja. Y'ekiyenje. Mbadde ntegeeza bakasuku bonna bayite. They invite you here. Otegedde? N'ogeko the president. Yes. Ne tumunnyonnyola ebizibu bye tulina. Yes. President, you should talk direct to your citizens. Yes. Era ojja kuba ne follow-up. Tujjako internet. Otegedde? Kyembadde nze okuga nti kikola. Olaba wali owekitiibwa president ayogera n'omuntu Zubeda sema niwennyonnyolako owekitiibwa president nze gundi ebirowoozo byaffe tugaba bwe ki nti okay bw'awandiika tuteekawo wano bwekika post owekitiibwa Champion agenda kubeera essaawa 4 ez'ekiro ayogera dakikaaga omukulu tayogera bingi bino ne bamukozesa ennyo n'ayogera omusajja ssaawa namba 2 asoma budget n'ebirala ate ne bitakola. Natasha muyambe taata wammwe oyogere dakiika 2 owekitiibwa n'oleka kuli message emigunju ne gigitambuza ne gikola screenshot ne tutambuza ffe bawolole like bannayuganda let it unite ne bayita mwami Kyagulanyi n'ayogerako n'owekitiibwa president allo wagwan okyegede n'awavyuze tugamba bannayuganda mu entertaining knowledge based negotiation and talks. There are cases where you tusaagamu nate wewe tubeera serious. So kitegera bannayuganda obwavu bukuluma wekka Zubeda bankubye kaluma. Kaluma. N'emyaka 5 si mingi. Zubeda. Kaluma. Emyaka 5 mingi. Sajja yekwesi ali mu kinnya kya Messi. Muganda mukulu wammwe. Kyagulanyi. Bamuwambye ali muwambye. Teri yamuwambye. Bwana Kyagulanyi tobwaka jangu akalufe nakatuluma kyekimu. Kaluma. Opalapalanya ne biggwa nayo. I'm telling you. Kyagulanyi ennaku gyawulira
jukira ada asubiza bannayuganda okubatuusa e Kanani Musa ensuubize yakoze nga Yoshua oba Jona yani Moses yatuuse ku mazzi n'agatya n'akomaawo ffenna twadde tusuubira otwala bannayuganda bwe tulowooza nga tulowooza birowoozo birungi bannayuganda bazibu mwami Kyagulanyi bannayuganda bankwe naye naawe obadde obulamu ka message ogoba abavandimu abantu bwe bavuma abanyarwanda ffe twabavaako fe abazzukulu b'abanyarwanda ebyenyi ebinyirira ebiringa endelulwamu biti twabadduka mwaluuzi nga abantu bangi nnyo mukubavuma wano noleka abantu aboogerera ekibiina nga bali bonna ba fugitives badduka bawaga abaana b'abantu wano bakolaki mwami Kyagulanyi nga tabagambako abantu n'oluuzi nga population eri serious ontegedde then ekirala warwaninga campaign ku kuvuma mwami Museveni munyarwanda oba teyatugamba ddeyo kati abamwagala bano bonna n'abaligambye nti omusajja ono tumukyuseemu bonna obo bafiiriddwa kwetaaga olumu yagamba nti abe nali mwenna n'omuganda wagire nali muli musiru champion myaka 4 kibiina kye kiri mu kulembeze abantu bangi abo buli lwabavuma buutu nga baga wewe unatufananisha maneno okay ochegede you lost kati it's time it's normal fena tuli perfect nangi nagambi na good nenkoona nwenywa Zubeda nakwenoma nkulaba Zubeda kalu manyo bane breakfast ogirya yo ndya okulyanza n'okulya tuli emmere nze nyombya Zubeda nalumwa kalulu Zubeda akalulu kanuma wano ntebereza mbwetu wembadde ngenda okubuukula kati njogerera eri mbogerera eri Kawambwa gye kayotera eri si wano gonja wajjira neebunye ningevu leero Tamaguzi si muntu w'omukubireko nganda bayata obulumi bugenda mutta mwenna babakubi naye leero Tamaguzi muganda wa naye yasobya tugamba bannayuganda ebyokuvuma ebyokulembeza ebyokuvuma abantu babikoowa aga Katonda mugulu nange nalinga nvuma Zubeda nvuma gweze naye nabivaako vuma tekuyamba mayi bajja batugamba trend eriko ne tuwagala ne mutusetinga ebivumo ebipya kati ebyo wabiterese nze biri eri biri mu reserve n'ebyokuvuma tebikyakola naddala ebyokukakanya abantu omwana oyo Tamaguzi gwe bamukwateko yakoze nnyo bayadde akamalo diwaminga I don't know yakoze nnyo fenna tulebuze sajja yakoze nedda abadde mutono naye kati nga bw'omanyi nti ekyamuyiseemu kyadde kyamaanyi yadde nakisuubira bannange bamubye kokola sale Ida Sale is a champion kati wabira abantu b'otalumba muganda wange ow'amaanyi akubya negwokutte Zubeda okulumba oyo champion jajja muto muzibu nnyo w'amaanyi ekyayogera ne biba so it was wrong omwataki even now byakola he just needs to apologize unite and we carry the way forward abenga basemujju nganda bakkakkanye bawandiise ne bakkiriza yes nze ne woba wanzibye ali bubi Tamaguzi ali bubi are you sure kya kumukyala we tamulaga wakyama ai yeetaaga okufumbirwa ekyenkya ekiri seasoned nga kirimu minerals zonna he looks dehydrated he looks drained ebyaddala I'm telling you omusajja Tamaguzi bamiza siri mu kuseka ekituufu muganda wange Tamaguzi akaluma kati nno gwe wagenzeeyoko ebyaddala ng'oli mu kugezaako byobadalowooza nti okolera abantu naye nkusaba kakkana muganda wange akaluma Zubeda ffe senga ffenna otukebera mu mutima bwoti obulumi ayaya buli omu alina amanda bwati gamuli katima kati kati Tamaguzi alina muwa kyanca kifaanana kitya bwana Tamaguzi yeetaaga okuweebwa ekisooka alina okuweebwa kasupu starter kasupu kalina okubanga ka butiko obubaala kalimu minerals antioxidants and anti-inflammatory ne katereeza olususu ekibumba ne bakikamulamu obuswandi alina bw'amaliriza ekyo alina okumakinga sure alya enough proteins alina okulya amaggi amafumbe ne bamuteerako ne kakyayi kamata alina okulya nnyo a lot of proteins azeewo ku mubiri ekyayitaga counseling
bamugamba it is okay abantu bwe batyo bankwe baveeko labirya kati mukyala wo obadde omusulasulawo kati kyekiseera ojoddukira ekyokubiri neyeetondera banna nakaseke saasobodde kuleeta buwanguzi naye mbasaba eyatuwangudde mu mbeera yonna gye yatuwanguddemu Allah mutonzi waffe yasalawo tugende n'ekyo next time better ekira nakyusamu ne mu message kuba omuntu omugezi osooka nogaa kikyetaakoze ati nga nze wano ndi wano nfumba bwe nti 2031 kyotuleetera sibaliiko ndi mukola tokomawo kati nga nze ndoza kubyabufuzi saawa eno byendyako tosobola kubanga olesa abantu butayingirako mu paalamenti ojja kuba otusaze nnyo ate nyingirayo nkoleyoki ebirowoozo byaffe bye tubadde tuleeta mutulaze bigira birindako abalala abaliwo sijja bikakaatikayo era essaawa eno siyinza kulowooza dagiro bituwa online nja kubibawa kuba bambi bannakampala babyagala abantu tebankubira kajjambo buli omu naye abantu bakwagadde ekituufu era abantu balumiddwa ebyaddala ekituufu nange sijja kubayiwa tugenda kukola ngenda kupalaga nti Uganda nnungi tukolere wamu tutambuze obulamu kati olina okulonkinga akatabo abantu bakakime akatabo okusoma kiyamba bo gana amagezi agalimu gayamba bo si kalaisi no Zubeda mitwalo 4 awulira nga tokasobola kaleke si ka buli muntu sigala yeyo mu katale na mbadde manyi oyamba muntu wa wansi kuyamba nze nkuzaala nze alikuteekayo wansi omuntu olina okwerwanako oveeyo era tukugamba ffenna twerwanako omuntu abula ekyokulya gula akatabo k'emitwalo 4 knowledge oba tojja kibulwa bulijjo kyogamba ejaana kwolya weeveemu emitwalo 4 akagulira omwana mugambe mbuulire ebirimu. It's called reforms in leadership. Mu business yo mulimu leadership. Mubulamu bo maka gamwe abamu mu amaka gabalema butaba na leadership skills kawala kako katoka fumu kati sala wataddeko wakyate katabo lwaki tabira bali antekeko gwe badde manye katabo kaba na sala musoga mu Sudan muki na Uganda ekifaananyi kyo badde ne botandika ntegeera na kicho kibadde ayinoteka ne sala izitolo Zubeda is short manya Zubeda is itolo ni wano kabulako wano wali badde Zubeda tutambudde ngendo luno fenna anwadu asana Zubeda batu bye fenna akalulu tebanze bano tukwesize tugamba saba fere waffe agendo fera akalulu wali tukayole kuva katanga fera byaganye byaganye wamanya watulimba fera birala ebyo byannemye bano bafera bampangudde Zubeda. Big up and I congratulate you Honorable Mr. Kabanda. Abantu bakwesize tutambuze ebyobufuzi si mulimu. Ate na mabalozi temubanja. Honorable emirimu gye gibera mu parliament simaya bu ghetto simaya butale nonsense. Honorable tuina mukatugena mubanja ache wa Kampala. Tewali reforms. Government engeri gye mugifuna mu kuteekawo conducive environment mwekolerere. Ngosobola okukatinga emirembe egiriwo government ekigibanja bwegiri nze neeyagala ndigitanga nnyana tubagamba sotambula okuva wano paka ggulu nga tewali kikutteko sobola okukola ekyo Zubeda mubungeeta wano mu kiro bwe mutinga mukola live tubungeeta muzunga waliwo akwatako ate mwerere ejja kuno waliwo akusiba waliwo yali akusiba batandise basiba buli omu kalebule nina kwenja okusiba alina omumwa gwayatika mutunuulira wendi ne mubala embiriizi nti waliwo omusajja awo alina omumwa gwayatika nakimu nakimu omumanyi dola nakimu omumanyi nakimu omumwa gubeera gulinaku wanaakaana nanvuma oba olusajja oluba nalukolaki lunafuya ojja ddulaba waliwo olusajja olutera nnyo bbeera ne kasuku olusajja olwo oluvuma lumpimpi bwe luti lulina ennyindo eringa ekifundikwa ky'olubugo luvuma nga olusajja nalo lunafuya lujevuna kuvumira ki simanyi siyinza kukwana nalo tunulira omwana uno laba ekiseera kulya bulungi bantu Zubeda tebalina byebalya lengera ennyo muli bagagga siri mugagga nja kubeera omugagga Zubeda nkola nnyo nja kubeera omugagga sinatuuka kubeera mugagga naye gwe lengera omwana amaaso tegamaguka abasinga gabali mu ngalo nga ndegeya uyu sala tolu buli eyo sajja oba bumu bwepikira obeera kasabuli nze simanyi bumwepikira simanyi kasajja kanvumavuma buli kabeera ku live awo kannafuya ene saawa giraba bagita Galaxy Watch Zubeda this is an
Apple Watch. Yirindako mukulu kye kikwamba ze ssaawa 2. Ate kino nakakiraba. Wegusoso kiraba. Naye tuli otumanyidde nnyo. Essaawa 2 lwaki? Sibamanyidde kati oli ku mubiri gwange. Gwe ng'olina obukomo buno n'essaawa n'ekaweta. N'empeta yaki ya mwami. Kati gwe ng'obirina. Ati gwe lwaki olina essaawa 2? Olina n'ekyuma mu nnyindo. Nati gwe lwaki olina essaawa ziri 2 nze sirinaako ssaawa 2. Sirinaako buno bubiri obukomo ate ninako eno n'eno. Lwaki oyambadde essaawa enekebera pressure y'emisuwa. Mbeere mulamu bulungi byendya nze sirya butwa nteekako butwa wachacha egamba danger zone kukyokulya. Yes, this is a Galaxy watch. Smart watch. I call it e-bodyguard. E-bodyguard kitegeeza mu bye muzungeeta n'ababakuuma n'obumundu bwe buti ozungeeta na ssaawa yange bulina okulya butwa mutya simanya wano ogenda lya butwa nze nteekako buteesi bweti ssaawa kitegedde. Mugikebereko bagiyita Galaxy Note watch e-bodyguard. Eno Apple Watch original. Ate nekebera butwa ki? Tekebera butwa. Eno ebeera ku satellite security nangayi mususu. Eno nangayi mususu. Security. Eno State House ebe manyi wona wembera SFC. Wabeewa. I subscribe nti wembera una ne byenjogera zubeda kati nze byenjogera wano byonna batuulira bwenjagala babi retrieving wonna wendize siwambibwa lindako kidnap tuba tukola naye wano ngeri mu State House batuulira bwenjagala baba byetaazi nze tebampamba nojja noyingira n'oweeta olugezigezi nti oli kabbi nyiga bunyizi batanta nyiga wano teta erako satellite tonyiga nga ffe twakayingira byonna biri wano. So kinyambaza essaawa this is called e-bodyguard monitoring system. Yes, emmotoka yange so starting wano ne bw'ogibba walinyiga bunyize wano stop. Kuliko tracker, kuliko stop the car engine stop. Tracker zange zonna ez'emmotoka ziri wano. Nyimiriza nga wewe wacha obba amafuta nangayi nyimiriza. Abavubuka tubagamba kati abamu banyiizi. Adio kati nangayi. Kati zibeda chite. Essaawa ziri 2 kati nziyiteemu. Abamu bagamba ndudde. Nakakira babujagaza badde na milioni 13 eriwa. Eno ya mwenda kitundu. Kati abamanja bagenda kunitojja tobanja nze kyo kingana kulya nnyama olw'okuba mu manja. Kati bagenda oja kalayo ine essaawa tusasule nange ninabe mmanja tongwiranirako ddala. Nando omuntu abakubanja olina okuba nange nnabe mmanja mpisa ki sirina mpisa ngenda kukola ntya tewali kati okyabeera n'empisa bakumya akalulu. Akalulu bampadde Zubeda. Akalulu Zubeda kaluma nzukuka campaigninga ngambi Walukaga naye bamukubya akalulu naye abanja magoba. Muganda affe Walukaga yawangudde gwe yawaddagiza ati amubanja ajja musasula amagola is a businessman. Naye ate abantu bamukuba msalwa bakuba Walukaga okubanja ssente tebanamusasula. Anti magola tannamuwa yadde agamba alinda kati ate abanopu ne bamukuba nti yabaliddemu olukwe. It is okay, business, it's normal. Kati bino gawulira nkawulire fitina waliwo bunaga buwulire fitina lwaki Walukaga ngenda tegula. Walukaga olina okumpa ku ttooke gwe. Bamugjamu akuweeko. Bamugjamu olina okunnoonya nze okuggyako nga toyagala mukisa. Nja kukwata mu kisibo ekyo nze ndi mujjwa ewuwo gwe. Oli mujja. Kasimba. Nze ate gwe ogambye oli mujjwa. Kitegeeza oba omanyi maama wo ki? Badde mmanyi wafumbe. Naye nga nina okulya ku ssente eyo Walukaga osaaga naye nga bambi big up Magoola honorable kati kyetukusaba emirimu gy'omubaka palamenti giri egi kyokola omulala ogusukka kwogwo bagenda kubba n'empala ozikuba ebiraka migunju egyo gibba toziika asigwa oba wabase togenda ku bupate tocontributinga mu bubiina bwankoko kalimbwe nonsense. Abavubuka bagambe bagende bakole akasente kofuna kako na baana bo. Omulimu gye tukubanja making sure you contribute to the budget. We are saying 72 trillion budget is nonsense. We must agitate for 250 trillion budget, Mama Magoola. To make sure you make
at least interrogate and even cause investigations ku performance y'aba ministers. The executive is under you, under your inspection. 2, over 3, tukugamba amateeka making sure wekwata kusegona. Tomukuba nkokola. MP ino okubanga omanyi ku mateeka. Ate ayagala nnyo kumanya bikwata kusegona. Ebyo ebyobufuzi ebyempaana nedda. Mwebuuzeeko, that's your brother. Kuvuganya byawedde. Ze sober man. Oyina okumanya amateeka oba se kiddayo gasome. Funayo ka diploma or anything. Cause omulimu gw'okukola amateeka gujja kukulemerera. I'm telling you, ebirala ku representation, no more. Nonsense. Don't be on ground. Togula ambulance ezo sente zo nabaana bo. I'm telling you. Ate ekira teweeyibala bannayuganda bankwe ekisanja eki. Tokwata mbozeemu. Maintain. Kati ali mabanja mwami mazala. Nange. Baba mabanja. Katolo mwabate muyiseemu amabanja mugasasuza ki. Kuba bali bagenda bbawa nga bayingira. Zubeda tebanzibye migunju gy'emityana gye. Bagano kola campaign. Nakola Zubeda campaign kyogati omanyi nti. Anti wakolera online. Abantu nabaka beekubira ebipande. Olugezigezi wajja na lungi. Si lugezigezi. Yeyo is the way to go Zubeda. Tewapangisa bimotoka kola biki. Kulekanira abantu. Nze buli omu nalekanira ngano ku mikutu gyange ogendayo yagadde sikuyise. Kati kale bw'otannonze n'olonda gwe walonze. Mukubire kasimu. Noitamu obusomero obukyafu mbuulira amakubo gyamu mugawulira oli mukazigo ko kawulira kati wafuuse nze. Ate obusomero obukyafu tulina bbanja gavumenti tubanjani. Si mubaka wa parliament gavumenti naye mubaka wa parliament abadde bulijjo alina okuba nga abyogerako. Waliwo alina byebadde njogera nga waliwo abyogera nako. And that's the way to go Zubeda. Era buli muntu yenna abadde tayogera byenjogera babiyige kati. Ye mbaka omutuufu era ffe mu gavumenti ezijja eziddako tubagamba era ffe tuliwo tulina kukola kituufu twagane tusonyiwagane. Mwami Kyagulanyi va mu mpuku. Yagambye ali mu mpuku ya abantu bagamba yavuddeyo tuwamulabye ng'akola interview. Yakoze interview yazze yeebisse ng'alina masiki ng'alina ekikofiira atambulira mu kutiisibwatiisibwa n'agenda n'akola interview. Yagikoledewa oba yabadde gundi kyona yeebweru Al Jazeera oba. Tali mu Uganda? Sisuubira nti ali mu Uganda. Simanyi bulungi. Sisobola kikakasa. Don't escalate what doesn't exist, guys. Mwami Kyagulanyi komawo wano ffe tuli ku ground. Oli musajja mukozi. Tegeeza abavubuka nti byaganye tuyiye ebirala. Aga Katonda mu ggulu. Ebyokuchantinga obuzaabuza bannayuganda nedda. Tubagamba kyaganye naffe batukubye enkokola. Akalulu kaluma Zubeda. Nve nkalowooza bweti nzijukira nga ndi ku live bweti. Nendowooza muli fomba bannayuganda bange zibadde bagenda tubadde tugenda kweyagala Zubeda ennaku ennuma. Najjukidde ne mama wange yafa abaddewo yali nsabidde akalulu. Mama wange wefumbe ennaku ennuma. Ekiro ekyo kibeera kitya ng'ekyakulonda? Muganda wange mwannyina ze Zubeda kaluma ekisooka wona oba okyalinamu bakuwaga awo bakubba bakuwaga ffe tuliko tukamaze naye nga n'omubbi ali eyo ayiiya g'oli eno bw'osola kati Kyagulanyi ze mmanyi kyayitamu kati abaana bali kati omanyi gwe babbi ebadde eyagolodde dda bambi tolo sala kati yabadde era omanyi yali agambye agali batekewa akagambo sala ezitolo ku parliament kagudde kutaka kati sala yabanyiigira ababa naye bambi musanyufu nti mwamulonze okuba ebirooto bwoti mbadde nteeberezaamu nga nnimisa trakita bweveeno bwenzira eri ku ssente zaffe Kampala siina trakita ngamba mmwe nga mulimisa trakita bwe muti bwe mugaggawala bwe mukola ki ng'ozituwa ku bwereere gavumenti yammwe ziina munange Zubeda badde ku district buli wamu anti ogisasulira akakadde abasente butono bwa mafuta na operator akakadde si kakadde I don't think because olunaku wa mitwalo 10 ndeka muna mafuta ga mitwalo nga 2 nerima eka 10 oba okikubye so kali mbadde njagala kulya nga njankole ni bannayuganda mbala gente gwanga lino si Museveni abaavu wazza tolina kyokula eza kuba ku board ogule Range Rover nonsense temulota naye bwolima kyangu sizo lwaki buli omu omusindika mu kulima buli omwana alima buli omu yagaggawalira mu kulima mugenda olimya abalala tebasindika mu kulima mugenda beera ku YouTube wano
abo balenzi abasajja tugenda batwala ku bakyala bamu mwinga ffe tulinamu ettooke muli mulemedde mu bibuga okulima si kulima kuno okwenkumbi okulima tolusaala alima yeeyagala okigere nayambala ovalo kalipsi kabeerako kalipgros n'asiba bandana n'akayambala gambuts netwokya embuzi afuta it's enjoyable bwe kulima okwo kweŋŋamba olina ssente olima nange nina gye ntandikira mutwalire olugezigezi ate mbayita era tubakwatireko so naye ga tubagamba ebyaddala nti mmwe mwina kye mutamanyi twaga kibalaga obulimi Uganda has a backbone ya bulimi self employment immediate kati ebintu byemulima mwe mubitundawa tulina abaguzi wano wenyini locally ne regional Sudan Congo Tanzania, Kenya, abamu twagana biprocessing nga tubitwale Bulaya, Canada, Dubai, Uganda. Omuntu asolimira ku 10,500. Naye awo bo. Kati nkoko kutakula 15,000 bolima ko kizubwida. Ate bajalina. Pangisa. Apitamataga je gali manje okuva wano okabombo onataka. Jere paka kitigumu. Banagana mwebasi. Abayindi batulya kese n'abachina. Yes. Muje tukole. Okola mu banka ojja kufuna akasaala katono no minimum wage bakuwa kasente ko yagadde ng'okola nnyo sitoyogereko kiki tewali minimum wage tomugamba mujete mukimanyi nti ensi etegeka neteekateeka emisaala gya buli muntu ne hours zolina okukolera ne benefits eziriko people are taking advantage of you Ugandans katwaki ekyo temukiteekayo mu parliament ate anti fed wenesobola byogera kube musindika basimi ba misenyu baki bajoka tebamanyi buvunaanyizibwa na reforms they don't know the role of parliament in organizing a country kati ekyo president yetakiraba n'agaba kiteekewo si president ba MP balina okireeta otegedde president emirimu gye nno abantu tebakimanyi mu bye muleeta byakakasa naye kati bwe muleetera nga chanting slogans and worshipping people and political parties kati abatundya bwati n'aseka champion alina byaleeta nina ne biyita naye nammwe mulina okwekolamu omulimu mulina eggwanga lyammwe muleeta ebintu ebibayamba kiwali babireeta era bye mwasindiseeyo beebo tubeesige tebamanyi kyakukola abamu hit a jackpot abamu mmwe okuwangula muwulira nkati mwahitinze jackpot naye ng'ebyokukola mubimanyi. Do you really know the role of a member of parliament? Bayosoma nti akatabo. Tebasoma na bitabo member of parliament olina okubanga osoma Zubeda. N'abasinga bava mu matwe eminyira mu maaso tebasobola kusoma abamu bakadde nabe nawulidde nga balina ku wheelchair bakanuka nonsense like Uganda you're not serious kati ffe Zubeda twaze mukola era tukugamba tewannonza obedde ochantinga ovuma kakati gwenze naye obulumi bwo obulina kasita Bedo ulumi unuma. Nakwe ruma. Saburanye nakwe muluma. Ayayayayaya. Olina okwesala kali asazeeko dda n'enviiri ng'omutwe guli bold kiwalaata. Omutwe ogw'eddalu. Tandika okung'ang'alang'ala olooto oloogootana. Kati abadde beesimbyewo nga kuba president for example alota bamukubira salute guard of honor. Ego ebitiibwa ebiri wali. Ali ntebe. Uganda bamwita honorable Luzzi mwebale kumwagala mwebale kumulonda simiyamwe eno bayani simugaya layise eno wewe tuwa yani eno simu chizino zemukwata tuwa naye banna wewe simu nayo makanya kayenje mugenda mulime honorable Luzzi yazze mu kulima ekikono sagenda president kasuya tukiikirira ayina ekirwadde bayita ye nga tukiikirire naye ne tumusune tumugamba atutumireko naawe bwoddangayo otutumirako esitumira temuneeteekako njogerayo byange natolosa famire yange ate nze bakimugendeyo nammwe kiikirira mbatumira biki situmira era kasukuwa tukola bubi nnyo buli muntu alwane lwaki tebayita gwe twamutuma luzungu Luganda luzungu noza balaba nga tetujja kusobola luzungu fine how are you ne bagamba nti akireke kalabire ku TikTok anno bagijjeeko simagwe kuuli TikTok internet bagijjeeko tulina okubeyinga internet bagijjeeko tuli awo maziga meerere
nga tinzo gazibeda ndi munaku era mino okunsondera ku birabo. Oya abantu bakweta ebirabo. Nakwe numa. Siruseke tufiseko twaleko ne wakyagulayo. Naku yakalulu. Kati ate nonze munsasire. Naye omanyi omusajja ng'amanyi agenda oddumira zimigi commander in chief. Kati odumira biyenje. Odumira bali Kenya baliwa Marukiseka kati obujiji babuluma baleka bameze n'amabango kati. Kumanye kitu kiruma gwe. Naye abana why do you have expectation is it realistic? Ndocho ganti zi realistic. Champion myaka ananga omujjako na kumuvuma. Nze mbasekirira bwedi. You just have to calm down. Let's unite, forgive each other and steer this country to the epitome. That's all. Naye abaana bamwe bonna aboogerera opposition badduka wano. Badumirire obubwaje bubogolera eri wambwa. Bavumi bazibu. Bavumi. Ate ekyo kintu kibi bayira ezo. Kibi nnyo. Yatubuuza abantu bano basasulwa batya. Simanyi. Novuma kati batya. Era tuyinza kulaba yo naafuguma. Eddakiika 3 abeera okungavuma abantu. Afulanda kati embwa alyandye. Agenda kwekola mwaka. Era agenda kukuba kibooko gwanti. Ngamba Afulanda namugamba embwa gyalina okunkolamu erina okubanga erya mayonnaise. Ekyokubiri alina gikolanga etudde ku hama waggulu. Bulldog erina enyuma wetu giringa gyangala bigiti. Bulldog. Then ennaku ziri ssaawa zino ayinza okuba agenda yenyi ntandika okwekolamu obubwa bwabukuba. Bwabulyoky emikyomo bwabulya. Kubanga kati bw'obadde ovumirako tiyayiseemu. Tiyayiseemu Zubeda. Kati buli omu kati olaba batambula batya n'ebisiikirize byabwe. Ssaawa yonna bulwamujjawo oti mwami weekolera obadde okangaza jangu wane waka mwetonde tukole mujje tukole tusonyiwagane. Lumbuye penge gwe penge wagamba oginyonyola abantu kyendi gwe. Penge noonya ssente nalaba ina abaana abalungi basoma ayina obuguyaza abaana ba wano. Penge is a serious guy by the way. Naja n'abuguyaza n'asiriwaza abantu byonna n'ebigoberera n'adda wali n'aseka. Penge must be a psychopath. Psycho ye muntu omuzibu ennyo ayogera kirala naye ng'ali kirala. Penge is a very brilliant, intelligent guy. Naye bw'ayambala gu face gw'effujjo ogamba byebyo byakola. Abaana be abakuza bulungi ayogera nabo bulungi is a real father. Kati bali abaana bo baakoppa. Penge ali Bulaaya. Bulaaya obwadda lumanyi Bulaaya bwa mirundi ebiri. Kenya si Bulaaya yeekolera. South Africa kibulamu. Marukiseka kibulamu. I'm telling you. Ate Taki nakyo kibulamu. Kati oyo gundi oyo teri mutaka yagala nonsense. Bakola bali balinga badduka. Bakola. Bamanyi bakola. Kati Lumbuye yamanyi byali mu kuyiriba n'agatta wana ate kati n'oluseke lutono. Influence yakendeera. Yampita Luwota Luzimaana Anderson. Oba kati Anderson yali jawa. Drone ze zayita nezimuwa amanyi. Muyite mukama wammwe mutuule mukakane drawing board tuteesa kaluma. Kati Kyagulanyi ali mu kuyimba akayimba bwakuutiza bwakaddamu kaluma. Nalumansi alinga yakeeyimbira kati. Abaana emigunji yabagamba nga bawulira. Ate nja kugamba kana akalulu Museveni yawangudde nnyo kubanga abayayi yali yabalekera ekitimba kino ne bayigazaanya Zubeda. Buli kagunju sebo ngokola post emigunju 9 gye gikuvuma mu 1 second. Naye kati kuliko Galizoni eri kuli Batuni Patro. Ekuba oluba okujja Piero Yunge yingirawo. Oluba okujja boti Museveni must sit ngeyingirawo. Oluba okujirawo oti bitegede. Naye lulinga sebo Futu soja mugenda kulya ebigere byennyini mumere n'envunza. Kati Kyaganyi. Tuli ku bbala lyerimu. Toyina obalabe mitwe giringa mu nseenene bwe bati. Teri alabika. Naye nga tugamba ffe kati weetuli tweyagala. Weda muvuma nnyo. Zubeda. Naye Zubeda. Nina ekintu kye neebuuza Zubeda. Abantu lwaki tebannangiridde? Tewayiseemu. Kati ogenda fugira ku internet. Ne campaign wazikubira okwo. Gwebeera member wa parliament ku internet. Gikwate togita. Gwe weerangirire nti wayiseemu ku internet. Ku internet. Onako oyogedde. Ndi MP fugira okwo. Wabeewo asala. Okulumba eyo ate. Okulumba eno atwalego.
by the way tebakolera na campaign Uliwa chitu kwa parliament yaffe kugundi. Mu internet yoko. By the way. No jagwe no teseza oko. Netuula parliament etudde. Nga gwa atwala Kampala Central. Sikyali level ya Kampala Central. Atoyaga kifo ki? Mwina okumpa ekifo ekyo kyaganye. Tukuwe ki? Mukiyiyi. Kale. Nega twali badola tobaako oko gwe. Amatwaleko gali awo. Ulindako nze tukole parliament oko era nga kati feno bannamawulire tuli reporting abadde ku parliament yo ku internet tunoonye n'abagudde bonna tukole parliament eyaffe Geoffrey yani oli Geoffrey Lutaya mwami Geoffrey Lutaya oli nice and lovely kakati tukole parliament yaffe wano Hildaman negwe Oda nabata media digidira kayimba ka omwana. Mbaka muyimbira. Nange nga katumsajjo bali kuchibo nange. Nina Rozi. Nina Rozi yani unalinga Torosala. Muimbi. Okay. Then Semujunganda. We walugezigezi. Ajja kujja munnaye tewakyaliwo kyakkola. Ajja kujja ne Seggona n'Empuuga bonna bajja kujja. Ati kati gwe okitandika. Ojja laba nga bakkulu. Abe kyabagobya mu Nuupu bali. Kajanja. Tajjabo. Tebasobola kujja. Bajja kujja tebakyalina wakudda. Anti kati dukire no parliament gy'ova ate n'oyingira eri endala oguddako nga teri akkase. N'okubaka katoba kase babeera ne bala bano bagamba naye oba twafiirwa. Abantu ogenda okudda eno nga bagamba n'ekituufu twali twafiirwa. Tamaguzi ate ye mumuleete mangu. Italaguzi etaaga kubeera admitted. Kwa kati nteri agenda babba. Twegiriisa myaka egi. Nga namwe nomufuga. Tuyinza n'okweyongeza. Tugamba ekisanja ekyaffe kya myaka 7. Torosala olw'omutaddewa. Torosala omulaba akuwe kyamista tuyinza kuba ate nga nino togenda mumuleeta. Akuwe kyanca. Akuwe kyanca. Wonna we tubadde tutambula onasobola obwa speaker. Ate kati omuntu ataawe bantu be. Omuntu w'abantu era nze ne mala nfuuka speaker. Zubeda wali. Okirabye? Baganda baluzi wali. Kati mu parliament eno etuula. Oli ku kifo ki? Gwe tayebwa? Tayebwa kitono njagala kinene. Bannaayi. Parliament yo online. Tekubaako president. Kati njogolo kiki kati olombu mjagadde nnyo kanene nnyako kakolera nze kyembadde ndowooza Zubeda online abantu ayinza balekerera ngezi wasoma ki abantu nasoma mawulire which school oyitabye osomera wa mawulire nasoma gwe kyoba omanya mukati bwe ya Zubeda ebintu bibere straight nasoma gwe kyoba omanya natayinza ne bonabo obunyinya kuba ndipoting ebintu byo naye byokola osinga n'abasoma Zubeda you are creative musinga kati ne TV wadde tewasoma kana ne Museveni yakuyita ajja kubala mpite ajja kuyita kati katusooke kwene eyiyo tomanya goyinza okumpita olaba nakuyise naye Zubeda oli mugezi kati ebeere ye ffe tugenda reporting nga ate ebibadde eno mu parliament yenu mbakoola abagudde nga mukyanyiize tobasuulirira tetugenda basuulirira nendi mugumu waawa Zubeda ati golya breakfast erimu ebirungo Zubeda obedda ndowooza ku reforms manyino zuuka ninga wakuloda kwankya hayira netumulako Torosala ng'ali ku parliament wali alese kacyayi bambi kakazi katuba kati kalibwa wakati kalowooza ki babakubye abawangudde kati waliwo abatanooze ku parliament efune we mutuula osetingewo okimanyi waliwo abatanooze lwa Torosala nga tebamusiima fitina bagamba nakampiginya abula mukwano sigwe otoli mumpi Zubeda is told kati nga abantu bagamba tetujja ddulonda olukiseera lutukuba Torosala omukazi ate nga bataakulonzera bakazi
mulimu n'obusajja bukasabbuuni style obyaddala tubagamba abantu bangi abamu tebannonzi lwatta olusaala ate bangi nnyo abannonzi era lwatta olusaala lwakwagala nnyo omukyala bwe bati Abanayuganda bankwe nga bwe wagambye naye nga kati era ofiisi osogisengula wano wonna n'oteekawo paalamenti ne bajja baagala bajja kuliiraliira wano okusabiriza nedda abali abagudde online oba wakabokisi tewagambye mwami Lutamaguzi beera eyo obe neddata beera neddata kyokubanga wasevize naye dda akalulu kalumye Lutamaguzi nojja muganda wange oli mutyatyamuko mutyatyamuko ani we Masaka tyatyamuko ajja kujjawo dale bompuga ajja kujja omuwaka bokisi Abedi naye naafuna kati by the way lwakuba bambi bagaya babadde obu balina kisiraani betaaga kusabirwa batya they talk sense naye boogerera mu bantu abatategeera bintu ebyo Pastor Abedi byayogera nange byenjogera kyokka ebyange basobola obiwulira ebyo ne batabiwulira kuba mbagamba gavumenti nedda abantu obaliko bamudibo abantu tosobola kukolagana na gavumenti ebeeremu nga toteeseganya nayo olaba gavumenti ne gavumenti bakuwambira abantu nga mwabadde mu ntalo ne muteesa ne mulaba engeri y'okwexchangingamu abasibe ne muddamu ne mulwana ate kati ogamba otya nti gavumenti ya wano gwe olina givuma kubwemula era olaba ebivumo bye bavuma Mpuuga ow'ekitiibwa ne Pastor Abedi ne ngamba baana mmwe ne Sseggona biki bye batakoze mu paalamenti emirimu gyabwe giri ena bagikoze aga Katonda mugulu naddala mwami Mpuuga mwami Sseggona Ssemujunganda naye balina ke bakola kali aka kabakubizza mazalawo okileta mazalawo kwa kiongozi kasitoleeta olugezigezi ku bachampion ne bwoba mulungi otya bakuwandula waliwo ekyennyanja ekyawandula ekyamira omuntu Yunusu Yona kyawandula oba kyagira kyawamba omuntu nekimumira lugezigezi Katonda yamutuma Nineeve ye n'agenda ewalala kimumira oshwe n'abeereeyo ng'ali mu byenda lugezigezi najjukira ati lugezigezi lubi ne kimuwandula katubagamba ababaka bano nabo babadde balungi okujjako Sseggona yatalina nnyo lukuuduulu baganya Sseggona akalu yadde akabasaba bubi yadde ateekamuko olugezigezi era magezi kati buge bayita olugezigezi naye is a good guy imaine essaawa yange erine waana ogirabyo ate era yandibaddemu kuba gwali awo yogereko essaawa etufuukidde essaawa kaba kati osobola okukola n'essaawa yo tosobola sensinga bigambo n'ebibuuza sobola oyagenda mbadde nze njagala nnyinyuke yeekole anti yo nzikufu ekole nene njala ekuluma batekuluma ennuma antufumba olabewo muka ate katubadde ombuuliza ki mukama byebimu ku byakubizza akalulu tubeda kanuma katulekewo naleba akaabe bibye naye kubirako ku Lutamaguzi munnamwe mumukubireko banne temumulekedde ffenna tuli Bannayuganda mwami Lutamaguzi bakuleetere ka vidiyo kano muganda wange akalulu kaluma ensi yonna sympathizes with you but on condition naawe wakuba nnyo wakwatanga mu 3 phase wapapa katereezeemu awo weetonde abantu bo bennyini bakuze oba oli awo osobola n'okukola ekiri beta osobola okukola obwaladisi abusobola abalala mwami Mpuuga nkutyatyamuko katono tyatyanze afunye bumeka Uncle Abedi, I love you so much. That man is a pastor. He has a freestyle. Tanyiga. Omanyi okutegeeza endiga nti wano waliwo ewata endiga n'ejeema. Walabika endiga eruma olumuntu gwe. Endiga zamulumye.
Zubeda endiga zabaddeyo gye balondedde endiga etomera bakuno okutomera kw'endiga kwetomera abasajja endiga zatomedde pasita endiga etomera n'ogiragira yita wano endiga n'egaana kati ebandiga kuba musege mugana mti olonda pasita naye nga bambi abadde asomesa nnyo reconciliation adding opposition ku government table kale senga bamanyi abantu abo omusajja oyo kyayogera bonna naye bavuma buvumi ano omulala eyagudde gwe tusembyayo naye onalebo Katuntu good man wakati naye bamugobedde ki ani omulala onalebo Mwanga Kivumbi amaanyi gadde mangi ge bamutaddeko okumanya abannabyabufuzi muli babi empalana gye baatadde ku Mwami Kivumbi naye gy'abadde ateeka ku balala kalyadda kaddada Mwami Kivumbi bakugamba ebyobufuzi ebyokuvuma ebyokulangira ebiri radical akakalona abantu babikoye naye bambi teri atasobya ffenna nange atavumye nga sayizi nange Zubeda atumuleka akaabe akantu wakajja muko wano neri teturecruitinga wali efitina ku YouTube mumwakimuwanvu mumalu mujja mukwata mukunye ne kamulali ate alowooza nsaaga baina Zubeda okimanyi ndi mulalu nnyo bamwita nakimwakimu bamwita nakimu oyo abeera nammwe ku YouTube nja musanga mukunye ne kamunye abantu ine ennaku yaffe ate gwotakula mu mabwa jamunoonyereza buuza kasuku wammwe ojja mubuuza ate Zubeda ompereze clip nakimu yaani omumwanga guliko enkovu onafuya kiki nze swakwana naawe tolosala nze sikwania tunulira talali Kampala certified mama Kampala oba kati muyite kimanange Kampala Zubeda saa kyogera munange naye nga baba kubya akalulu katuberekereze musibe bulungi mweraba mbere bulungi. Executive Media. Focus, innovate, succeed.